olw'obudde tulina butono nnyo mukitegeddeko nti tulina ba representative baffe okuva mu URA okuba okusobola okututeerongoseemu oba tugikolemu ennongoosereza after my speech oba my communication tufuneyo two representatives from URA tujja sooka okubaako questions ze babuuza aba URA. Sebo kiraka to council kwata omuzindalo guno. Baganye Speaker, tusanyuse okubeera wano mu ggwanga ne kubikolebwa mu ggwanga 10 sijja kwogera nnyo okuggyako omusolo oba nyingiza ki gye balina okuggyako emisolo na areas ze twali twabagambako era tubeebaza nti waliwo ze mwasasula. Waliwo mu 2022 tuyinza okuba tetwajja olulyolyeri ekiseera tekijja tumala naye waliwo ensonga lwaki omuntu aba alina okufuna ttiimu kubanga mutusololeza omusolo ate omuntu yenna afuna ssente okuva mu consolidated fund kimukakatako okufuna ttiimu eyo lwaki kubanga mu ttiimu eyo bigenderera omusaala oba allowance biki bye biyamba Ministry of Finance okugereka oba okupulaninga mukiwulira nti Ministry of Finance Planning and Economic Development. So kati ebimu bwe bitakolebwa ng'ate awamu bikolebwa osanga nga waliwo gaps. Ate jjukira ebiwandiiko ebyaffe si Buikwe byokka yebikozesa. Council minutes dated 24th of February 2022. Bafuna obukadde 10,018 3,878. Executive netuula mu kwota ey'okuna neyisa resolution sente eza kwota ey'okusatu ne kwota ey'okuna zigattibwe zikole oluguudo lwa Nantwala Buwagga. Honorable Speaker, olwaleero tulidde mu kansa eno okuyisa minutes zino nga sente ezo omulimu ogwazitumwa tegunnakolebwa mu nkola y'local government. Singa tuyisa minutes zino b'ebiteeso bino is going to be a done deal. Okuyisa minutes zino tuba tugenda kusooka kukakasa oba essente ezaali ziteekeddwa okukola omulimu ogwo gwazikola. So, Honorable Speaker, ndabawo obuzibu mu nsonga eno ze Honorable Kansala Kikamitwala wensabira ba Honorable bannange okuba nga kwe kusima kwabwe ku lw'enkola y'emirimu ennungi n'eggwanga lyaffe Uganda n'ensimbi y'omuli w'omusolo tusooke tuleke okuyisa ekiteeso kino tusooke okukakasa oba emirimu gyaggwa then oluvannyuma tunaakiyisa. Neyanza. Era wekitiibwa Honorable Speaker, omukusoma ne gutugondomolwako ne tufuna Madam First Class nga wabwereere. Era Mr. Speaker, era abaamutuwa baatusaba tubatereereze ekisaawe ffe nga aba Buikwe Town Council. Honorable Speaker, wakati mu kujjayo Onosika kutimu kujyayo Malamu ebimotoka ebiroolo byamusomba nga byali ebimotoka 3,364 eza Malamu. Enguudo zaagaana n'ekisaawe kyagaana. N'olwekyo ate nga Malamu omungi bw'ati eyatwalibwa ne ssente ennyingi bwezityo ezaatwalibwa. Honorable Speaker, wakati mu bulumi obungi nze nga ssente wa General Purpose Committee n'empita
batekiniko batunyonyole obuyaki buno era byetisizamu naye ndaye Honorable Councillors abasinga si bamativu na minutes zino kuziyisa mu kansa eno ate nga bebavunaanyizibwa ku nsonga eno. So nja kusindika minutes zino ziddeyo mu committees ne executive mwongere okuzekenenya kuziyise mu kansa enaddako. Nguddo ezali mu work plan era ezafuna emergency fund zonna zakolebwa zibulwa kugulwa kunyiga. Enguddo zonna zakola ki okusinziira ku lipooti gyempulidde kyamuno gipisi gyatuweereza yatusomedde bulungi. Enguddo zonna zakolebwa ne inginiya agambibwa okola byojju enfu netusaba kaawo akirayimirira. Mu kumanya kwange inginiya ezo zonna ensobi ezibaddewo zibadde zeetolerera ku ye naye nga chairperson ate nga nze Minister Works mulimu ogwange ngukoze okulaba nga enguudo ezo zibaako ezituuse era nga ziggwa. Ekyatulemesezza okuba enguudo ezo nga zinyigibwa yenkuba enfudemba ennaku zino era tubadde tusobola okukola ne monitoring ye tusobola monitoring nga kintu kitawedde. Basaba abakasalazi mbere bakakkamu tugenda monitoring enguudo n'okusalawo okusooka okuwummuza minutes ezo mukikoze mutima mulungi naye soke tujja zongezi tujja kuziyisa tumaze okukola monitoring. We wano wali obuzibu wano wano we wali obuzibu wano ngozolaba muzikiti wano wali obuzibu awo. Gwe abali bannabya